Acram Police yasuze mu nkoba obuzibwavudde mu kwepiica n'ebirala bingenda okuba nga nkunyumiza kale ankujjukiza Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okuba nga otulaba njagala okuba nga nkwebaza webale kubanga ogoberera ensonga zino na ziri ankujjukiza era still atutambula ne Haji Miti okulaba nga ebintu bino tubikwasaganya ate tusobole okuba nga tukuwa ensonga eyo entuufu gwe muganda wange akyekuumidde ku mukutu nkujjukiza awo toyingako butereevu kasitonyinga subscription eyo anobanga ogoberera era ne tuba nga tufuuka family nga bwinza okuba nga ogezaako okuba nga olaba like nga video ate atusobole okuba nga atutambula ddala mawulire mangi nnyo nina Spicy Diana nina n'abalala bangi nnyo bootasanye kuba nga osuwa maaso eyo ate bw'oba nga osigadde wano kale kantandike ne bawakulupumu Acram oyo nno nga bw'atyo yaddira seeka muzatambigere byonna nga mubimanyi kyaddaaki okwepiica kwamuleetedde problems obuzibu buvaawa Acram aba adde ewaka olunaku lumu asanga omukyala yali ku kkubo mu bigambo bye yatunyumiriza era ngenda kuba mukuwe maaso agamba nti omukyala bw'atyo amusaba lift era n'amuwako ka lift nga bw'omanyi then baba bagenda mu transit awo omukyala banyumya emboozi ng'egwa makerenda era Acram nga asaba omukyala amuggyemu amumanyi ekimanyi asula ku Salama Road awo Acram bw'atyo n'asobola okuba nga baatuuse ku nzikiriziganya nga abantu abakulu era okukakkana nga bali waka so mu mbeera nga bamaze okutuuka ewaka bakiriziganya ssente ne Acram agamba omukyala akasente sikayinaawo naye nja kuba nga nkakuwa era nkakuweereza omukyala ng'akola ki nga ye amala yeekyanga agamba nedda atogenda kubanga okwata bintu byange kubirira bwereere obuzibu buvaawa obuzibu buva ku kaboozi akalemedde okuba nga katuukikako olw'ensonga omukyala ye yabiganye era awo omukyala nga yeekyanga ng'afuluma Acram omukyala olwavuddeyo n'agendayo ku poliisi era ye n'atugamba nti bwe yatuuse ku poliisi n'alopa Acram nti bwe baali ewaka Acram yamuggyirayo ejjambiya ng'ayagala okutwala ebintu bye kuki ku bwereere so nabwe kityo omukulu ne bamuyita era olunaku olw'eggulo poliisi yasibye emunoonya era okakana baamuguddeko ne baba nga baamututte munda Acram tiyasose kuba nga akitegeera naye olwagize naye n'ateekayo omusango nti omukyala yali ayagala kumubbira mu mmotoka ye embeera bwetyo n'ejja nga etambula bwetyo era okukakkana nga musajja wattu bamuyita yininze ne bamaso jjukira poliisi wemutuukayo babateeka wali ebbali ne bagamba musooke muteese then ate musobole okuba nga mukola ki mutuuka ku nzikiriziganya mutatuuka ku nzikiriziganya omu baba basobola okuba nga bakola ki bamusiba so baatuuse mu mbeera y'okuteesa omukyala n'agamba njagala obukadde 3 oba obuliwo Acram n'asooka yeekandaliza n'agaana olwagize nakkiriza ng'alaba ebintu biri serious nakkiriza okugenda muki n'atuma abamu ku mikwano gye bamuleetera akasente then we baaluddewo tuyingira mu ssaawa 12 omukyala n'agamba njagala obukadde 7 omukyala n'azongezaamu okukkaana ng'atuuse ku bukadde 10 naye nga bali abagenzi okuleeta $3 million tebannadda era bwe kityo ntegeezeddwako nti omukulu bw'atyo yasobodde okuba nga asula mu nkomyo embeera eno tugenda kwongera okuba nga tugirambula naye kansooke mukuwe alina bye yayogedde before ate tugenda kuba nga tukomawo nkwe story endala olunaku olwaleero birabyeyo ku internet nga sinagifuna bw'olewo video bwafulumye ebizibu agala kumanya kiki ndabikolaga byonna oluvaano kyemanyi tonabirabako wadde singa nabifunye dda ate kati biyinza esooka ewuwatali nnyini waabyo so kati tulaba Joseph tutambulira mu kusoomooza kw'amaanyi okitegeera so kati sobola kufa kwani yayogedde ekyani yakoze eki nze ebizibu ebisinga byensinza okubeeramu bizibu by'abantu ate nange munange ndi muntu nina obulamu bwange bwenkola ki bwentambuza so I cannot be perfect all the time omanyi lwaki family yaffe tukozesa amateeka nti tukyalina budde bwa kuleekaana n'abantu nze dokita yaŋŋamba tasobola kuleekaana na buli muntu kati abo nabo baleekaana ku internet baleekaane kati internet noise is everywhere tokyaswala byonna byonna byebagera saagala kumanya sitya danger kiba kitegeeza tokyaswala sitya danger kyenyiza okugamba kubanga kati bankwatidde muloogi nti ndi muloogi basajja abakwatira muloogi bulijjo ekitegeeza naye bakutte si kipya tekisoboka nkwata kuki oli asobola okukwata mu mbeera ng'ebadde endala n'agikyusa mu mbeera ndala so kati kyovola bankugambye tulina abatuyambako okunnyonnyola embeera eyo n'oteera mu layini
sikyasobola kulwana n'abantu nodde fulufiga agamba ye kati takyagala genda mu mateeka nze amateeka gakyankolera mulimu abantu abatanga bamanyi bwajja kono n'erinnya ly'omuntu okitegedde ssebo ebintu tebikyali byakumala googera ndigundi yakwadde information ku muntu ekyaliiko mitwe n'amagulu odde mu kutunuulira ebyo ndowooza abafollowing badde baagala buli kimu babazeemu. Oyo ye Acram abba wa Dr. Kulthum wali ku police wagenda okubanga asula ebyo yo mwala agambibwa okuba nti y'omu ku bapipiya nabo ate ye Dr. Jose Chameleone ensonga zenzirese omukyala ayina byayogedde lwaki yamugoba naawe weewulireko katiri. I left because at a certain point Jose was drinking too much, if you want the truth. Like nga video eno ate esobola okubanga etambulira ddala etuuke ku oyo omuntu gweyina okubanga etuukako kale enjagala kubanga nkutegeeza oyo golabaawo ye brand wako mukozi wali kusanyuka TV asimatuse akabenje ekikeseza olunaku olwaleero bw'abadde ayina awalaga akabenje kafudde ku nguudo ezibadde ziserera olwannamutiko w'enkuba abadde afudde ensangi zino yabadde wali okumpi ne Fairway Hotel we yasobodde okubanga asimatuka akabenje sotolo congratulating era tugamba nti quick recovery kwebyo ebyasobodde okubanga bu blues kigambibwa bwe yafunyeko wenjogedde naye ko ku kasimu ale Spicy Diana bw'atyo yasobodde okubanga azimbira jjajjaawe ennyumba era nga bw'atyo bambi yasobodde okubanga amujja mupangisa jjajjaawe bambi yamwebaziza era n'akuba n'engalo wansi n'agamba kati ne wenfa olw'ensonga kino amakulu nali sigasubira mu bulamu bwange. So Spicy Diana twagala okubanga tumwebaza olw'omutima ogwo gwesobodde okubanga alaga jjajjaawe oba oli awo abambi kiseera kyekyo jjajja bambi naye asanyukeko ng'ali mu nnyumba ye. Ennyumba eyo abadde agimuzimbira okumala akabanga naye finally yasobodde okubanga agimuwa bw'atyo n'abanga yagiyingidde officially. So congratulations jjajja okulaba nga otuuka mu eyo embeera. Ensonga za mukyala Dr. Jose Chameleone ng'ono nno amanyikiddwako nga Daniela Atim yavuddeyo yavaayo bw'atyo n'abanga agezaako okuba nga ateekawo embeera ku famire y'abamayanja oluvannyuma lw'okuba nti ye wali mu America wawangaalira kigambibwa nti omukulu yandibanga yamusuulirawo ddala. Ababiri bano baamala ebbanga nga bagugulana wano ne wali naddala baali bakyali wano ku ttaka lya Buganda era nga kirowoozebwa omukulu kasita yalinnya ennyonyi that is omukyala Dr. Jose Chameleone takyalina kyagambayo olw'ensonga nti yali akooye effuga bbiirye abwekityo ye bambi kyamwaliza mangu okulaba nga yasala eddiiro n'aba nga yagenda mu America. Kigambibwa basooka okugenda mu America omukyala yali agenze ensonga zaali z'abaana era nga yasobola okubanga bw'atyo afuluma omwana waabwe Abamakas yali afunye scholarship ey'okuwuga abaaliwo munajjukira nti bambi bw'abamala okuba nga bamuwa sikaala eyo kitegeeza engeri gyali nti akyali muto yali tasobola kubanga awangaalayo yekka. So nabwe kityo yakwata ekkubo yalina okugenderako omuntu omukulu era omuntu oyo omukulu yali maama bw'atyo n'asobola okubanga yatandika okuwangaalira eri naye nga we yali ava wano tebaalina baali tebalima bulungi kambugu n'omukulu Dr. Jose Chameleone era nga mwali mu violence nga bw'ojjukira nti omukyalo ono yagendako ne mu b'obuyinza bw'atyo ne yeekubirako ku nduulu nti omukulu yali amuyisiza ddala bubi. So nabwe kityo yasobola okuba nga ebintu bino nabiri abikwatira ddala mpola mpola engeri ya kintu kikulu era bw'atyo bwe yasinziira eyo n'abanga yatandika okuba nga awanda fire mujjukira ku nsonga za buzumanizo ezaaliwo last year bw'atyo yavaayo n'abanga yategeeza ensi nti abantu bano balina nnyo violence era beetaaga okuba nga bakwatibwako tebeetaaga kuba nga bitibwa mukyala Chameleone buli omu yavaayo ne yeewuunya engeri gye yayambalirangamu abalamu be naddala okusinziira ku nsonga ezo ezaali zigenda mu maaso. So kavidiyo akatambula tituyinsagala clarifyinga nti kapya nga bw'ogezaako okuba nga okalaba naye nga ebimu omukyala amazima go yagoogera nti omukulu ebyaddala yamusuulawo. Naawe kambikwe byonna obyewulireko ate nzije tweyongereyo. I left because
At a certain point, Jose was drinking too much, if you want the truth. He was drinking too much, and there was a time he was even coming home in the morning. There was a time he came back at 9 a.m., and another time he came back at 11 a.m., and another time he came back at midday. And he was dead drunk. So I tried to sit him down and ask him, what is it? What is making you drink like that? And he had no reason. So I told him, you cannot, your children have grown. Abba, for example, has grown. You cannot live like this when you have children growing up. So we gave him time, and I saw nothing was happening. So I told him, I am going home. You choose between your alcohol or me and the kids. So I left.